bannange betusaseewo banaye kimala twagala embeera ekyukemu abavubuka tukyalina mirimu tekyalina wetukola batubodde okitegedde naye twagala tukyuse mu mbeera bale buli muvubuka ali eyo nga ndaba jangu olonde jangu osalewo jangu okyuse people power our power. Batuganye okulonda nga tuli muri register bagamba ssaawa 4 okulonda tekukoma ssaawa 4 okulonda kulina okugendera ddala paka ssaawa nga 10 naye badidde baleesa abaana b'essomero babasimbiza layini balonda ffe abali mu register tulina ne national batuganye okulonda waliwo abavubuka abeewandiisa ate nga waliwo so ensonga eyaffe etuluma eri nti batuwe eddembe lyaffe enkuba yabitaataganyizza enkuba etonnya tekyebandigize ki naye bagambye mbu obudde buyise abasirikale baabwe batadde ku geeti batuganye okulonda batugjeeko eddembe lyaffe erironda ate tuli mu register bakebedde bupapula nga siriimu ate nga nze ndi muvubuka muto kyali kyazaala ate kyakola ki n'abavubuka mwena mujje mulonde tubeewo mubunje kuba ketukube kaguce kagwake tugenda kukola ki kulonda tutunuka ku mabiki kagwe bulungi eyanziza nnyo neyanziza mu nkani w'akalukano nga tuvumirwa ebikola ebirabikidde mu kalukano kubanga bwetunula ekiri ku layini nakati bannaffe aba NRM bagenda maaso n'okulonda naye nga abaana babbaniddwa eddembe lyabwe ery'okwesalirawo ku bakulembeze baabwe ekitundu kyaffe kino nga bawuyambibwako headmistress w'essomero lino madamu Obera wamu ne SFC nti abaana bagezezaawo okwagala okulonda abakulembeze baabwe bakkirizaamu naye ate banne ne bamuwa eddembe lyabwe era bawambiddwa buwangwa ne basimba ku layini ku mpaka so nayo kife nga NUP tukivumirira ddala enkola efaanaganako bwekyo erabikidde n'okulonda nuupu tevudde mu kalulu kweyagalira abakuumi b'eddembe bakubye abaana baffe bakandidetisi baffe twegamba ne babalemesa okwetaba mu kalulu tugezezaako okuverifyinga register ne ku namba y'abaana bano aba comprehensive tufunye enamba y'abantu 43 naye bw'otunuulira elayini ejjudde bantu baana ba comprehensive tulinga abazze okulonda abaana b'essomero therefore nuupu tevudde mu kalulu nga yeeyagalira evuddemu olwa force ebaddewo because nti bana bakuumi b'eddembe balekeredde bye balina okukola ate ne baddira ku baana baffe ne babakuba ekifaananyi kye tufuna kya bulabe nnyo era munnayuganda takyalina kweyogerera mu mazima gennyini because nti bannaffe ab'NRM ate bakozesezza bubi obuyinza bwabwe awamu n'abakuumi b'eddembe kubanga omukuumi w'eddembe okwetaba mu kalulu kano naye n'alayininga it is unfortunate era nze mbadde nsaba nti babireke bulesi oba baapointinga bwapointinzi bantu babaapointinge than okujja okuttisa abaana b'abantu kubanga abaana bano baana baffe naye kati be bakubye tetumanyi endinze batya therefore akalulu tekakyalina use naye ekya mazima tekabadde free and fair kubanga badidde abaana b'essomero bayise mu ekyemu waabwe ne babawa oda ne babagamba balina kulonda NRM kati tubadde tugezaako okuziyiza ebikolwa ng'ebyo batukubye jaketi eno yonna mulaba bagiyuzizza batukubye zenna kati omutwe kati kuuma tetulina gwe tukase mu kalulu kano okuggyako empisa ze zibadde zisiiwuuse okulaba nga basobola okulemererwa okwetaba mu kalulu ate etteeka ligamba nti weweeba osimbyewo bw'oba olaba ennamba yo nga ntono ate tekigaana tekireeta kuyiwa kalulu okkiriza difiiti nti leero ennamba ekoze eki ensinze twebaza nnyo security kubanga abaana babadde basiiwuuse empisa nga bayise mu kyokukola naye tuli bennyamivu nnyo nti ku mulundi guno gwennyininyini ng'omulundi ogusoose tulaba nga baleese abapoliisi n'aba SFC abakulu mu kulembeze w'eggwanga ne baba baleese okutuma abavubuka ba Lugonyo na Kyogo tetumanyi nti tulina polling stations 9 mu kitundu kino naye tetumanyi nti polling station yaffe yokka gye bakoze eki gye baleeseemu ab'amagye aba SFC tetumanyi kigenderwa kyabwe oba kutulemesa kalulu tubiwulira nti bagala kukayiwa nti balabe nga
ab'NRM bayitamu olw'okuba amaanyi ga National Unity Platform mangi nnyo emisayiro. Naye tetumanyi kigendererwa kyabwe n'omwaka oguwedde tebalya era bakozesa akakodyo ke kamu naye era twabasinga. So ne ku mulundi guno twagala tulabe nga akalulu kano kabeera fair and good because tetwagala muntu mbu ate balese ba SFC balese ba poliisi kulaba nga bakuuma because akalulu si kufiirawo. Naliwo opposition nenevaayo nengamba kansale nabike nzira mu NRM nga kyekibiina ekiriko essaawa eno abavubuka amazima Pulezidenti Museveni atukwasaganyiza bulungi ng'abavubuka tatukwasaganyiza bubi naye ababaddeyo ng'abavubuka tebasobodde kulabika nga bakola ki nga batuyamba so that ensonga lwaki pulogulaamu zaffe eza gavumenti tezitutuseeko mu budde lwa nsonga ababaddeyo b'opozitioni tebasobola kusaka nga tusaba abavubuka batuteekeyo tugenda sobola okulabika nga tusaka pulogulaamu zaabwe zibatuukeko mu budde. Tulonda kalulu k'abavubuka era omulaba NRM eyiye amagye gagidde ku kisaawe. NRM erina amaanyi ereeta amagye gagidde ku kisaawe era obuwanguzi leero NRM ebulina era egenda kubutwala bwonna era egenda kubutwalira ddala pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tumwagalira ddala byatukoledde birungi tumwagala Katonda yamutuwanga ekirabo. Tetwagala kintu kimu twagala Museveni n'abavubuka mu ggwanga tukoye Kyagulanyi okutufumba pulezidenti waffe mubi ng'ate akoledde eggwanga obukiiko bubaddeyo bubadde mu opozitioni ate butuyambye tukoye tugenda tulondayo olunaku lwaleero tobalaba twavuddeyo ng'abavubuka tujja twesimbewo tugenda kuwangulira pate yaffe olunaku olwaleero. NRM kukomba akalulu tukalidde Pulezidenti Museveni gy'oliba mugumu ntebe yonna abavubuka bawangudde era neebaza nnyo neebaliza ddala security ebadde wano gyetuyambyeko ku babbi ku bayaaye ababadde bazze okutumaako emirembe.